kusasula no okukyusa eggwanga teri muntu gwe bagenda kusasula kubanga buvunaanyizibwa bwabwe buli mu ssemateeka. Nyongera okubajjukiza ekibiina kya National Platform kibiina kya byabufuzi si bizinensi nti egaba emirimu oba esasula abantu buli mwezi nga guweddeko nedda. Nkiddamu ekibiina ky'ebyobufuzi kibayita National Platform si bizinensi nti oba si gavumenti company egaba emirimu nedda. Kiri mu nteekateeka ya kulwanyisa Museveni kumuggyako eggwanga litebenkere buli mwaso okukola bizinensi z'emirembe ng'amateeka n'ebiragiro bitambula bulungi nnyo. Kati gwe comrade yenna ali eyo njala kutegeeza nga wajja mu strong ng'osuubira nti ogenda kusasulwa nkusaba nti eyo oli ku tooni mbi oli ku longo namba mukyuse mentalite yammwe. Ba MP obuvunaanyizibwa bwabwe si bwakulabirira ffe abaaga nti tuli mu struggle oba bali mu struggle no. Obuvunaanyizibwa bwe buwandikiddwa mu ssemateeka bumanyikiddwa. MP bw'aba akuyambye akuyamba ye ng'omuntu on personal terms. Era ekibiina kya National Platform bikyo kikuyambye kikuyamba nga kyo so si buvunaanyizibwa bwakyo. Kati gwe avaayo n'ocomplaining ati ekibiina kikuyambye muganda wange kikuyamba ku basis ki? Era gw'osuubidde nti eyo kampuni yali egaba mirimu, gw'osuubidde nti balinayo ssente zigenda okuyamba buli muntu yenna gy'ali. Ngera kubuuza ekibiina ekiri mu buyinza ekifuza emyaka 4 kinawo kampuni egaba emirimu kya NRM oba buli awagira NRM alina gy'asayininga ssente taliiwo. Njagala tukyuse mentality. Teri MP avunaanyizibwa kuba comrade. Ekibiina kya National Platform tekina comrade gwe kivunaanyizibwako nti simanyi kigenda musasula bw'alwala kigenda mulabirira no. Basobola okuyambako olw'olumu wabula togufuula mulimu batogufuula mugano. Obunafu bwo tobuleeta ku kibiina tobuleeta ku bakulembeze. Tusiiba tubagamba politics aside buli muntu alina okugenda okunoonya omulimu okukola. Tukooye okusiga ekibiina ettoomi, tukooye okutunda abakulembeze nga be balina otulabirira nedda. Gw'omuntu ng'omaze okulwanira eggwanga lyo olina okugenda okukola. Gavumenti ne bw'ekyuka nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu tagenda kuleeta mmere mu makaago, tagenda kuweerera baana bo, era kikuzzaayo ku ggwe nti olina okulabya famire yawe okwerabirira. Njagala tukyuse mentality. Ngenda bagaba comrade mwe n'abali mu struggle. Nuupu kibiina kya byabufuzi tekigaba mirimu. Okujja mu Nuupu ojja kukyusa ggwanga lyo. Tonoonyeemu ssente teri akuvunaanyizibwako nti bw'ofuna obuzibu bagenda kukujjanjaba. No, it's not their responsibility. Responsibility yaabwe yakukyusa ggwanga amateeka gabe nga gakola buli muntu ng'anyumiriza mu gavumenti ye buli muntu yenyumiriza mu ggwanga lye. Gwali eyo ng'olowooza nti bw'ofuna ekizibu ekibiina kye kigenda okuyamba oli ku longo platform. Gwali bw'ofuna ekizibu nti MP agenda kuyamba oli ku longo platform obuvunaanyizibwa si buvunaanyizibwa bwabwe buvunaanyizibwa bwo ng'omuntu. Ngenda kusaba buli muntu olina okugenda okukola ne Bayibuli yakugamba ataakole n'okulya taakole ki taalyenga. N'abasumba bennyini bagenda ne bakola. Abasigadde bayimirawo ku birabo endiga bye zireeta. Lwaki? Kubanga gwe mulimu gwabwe. Kati gwe muganda wange ali eyo ng'ogasimanyi MP tannyambye ekibiina tekikuyambye. Ekibiina si kampuni nti egaba mirimu, eyo si banka nti egaba ssente nedda. Buli muntu obuvunaanyizibwa buli mu constitution. Power belongs to people. Ate buli muntu olina okwerabirira ng'omuntu. Mulekeraawo okuteeka brain game oba mulekeraawo okuteeka obukwakkulizo obuvumya n'obunafu y'ekibiina mu mizannyo gyammwe. Buli musajja olina okugenda okukola, buli mukazi olina okugenda okukola. Gwe ekyakuleeta mu struggle kwali kujjako Museveni so si kufuna ssente. Ekibiina bwe kiba kikuyambye just ku mmase nti obadde mu struggle ng'oyamba so si buvunaanyizibwa bwa kibiina kukulabirira nti olwadde ofiiriddwa okoze ekinno basobola okuyambako samwene terufuuka lukokobebwa tekirufuuka luyimba nti bate bakuyambye. Ngenda kibategeeza mu kitegeero mwe mujja kunyiiga nenjala bategeeza mutambuza akatambi kano tukooya abantu okutandika okuteeka ekibiina kya National Platform wansi ne mu NRM eriyo abacomplaininga nenga ate yerimu gavumenti kati Nuupu etakola talina ssente nga ne ssente bazigijjako ng'ovayo tonogamba MP gundi tannyambye ekibiina tekinyambye gundi mugende munoonye emirimu mukole. Bw'oba ajja mu struggle ng'osuubira nti struggle egenda kukuyamba ate oli mu kintu kikyamu nnyo okulwanira eggwanga lyo teryakusasula. Bw'oba osuubira nti ekibiina kigenda kusasula okulwanira eggwanga giveemu genda ku kibanja kya Kitaawo Ssembwe Kasole ng'obudde bukyali. Ekibiina okuyamba kiba kikuyambye buyambi just ng'omuntu bw'onoomuyamba si buvunaanyizibwa bwakyo.
MP enokuyamba bakuyambye nga ye si buvunaanyizibwabwe. Tukoye blame game. Obuzanyo tumaiti Museveni abukozesa nnyo okuddugaza abantu babavuganya nabo. Fenna tuyina ebizibu teri comrade alina bizibu. N'obukulembeze kennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ebizibu tajja bigamba public tajja bigamba ani. N'ekibiina kirina ebizibu tekisobola byogera. Ne kati gwe muli ku social media mutambuza ebintu bitakwatagana ng'empale za Museveni mulekera buli muntu genda okole. Essaawa era kyusa y'okukyusa eggwanga mujja kudda. Era kikuze buli n'obaga nti munnero ddoli mu struggle genda okunaffe tuyina ebizibu. President alina ebizibu, ekibiina kirina ebizibu. Naye gwe n'ogamba ate simanyi MP tannyambye ekibiina tekinnyambye. Please, before ekibiina ky'ebyobufuzi wali okola ki? Wali tokola? Before nga tonayingira struggle wali tolya? Njagala tukyuse mentality. Amazima tugogere nga mazima. Tuyina okugenda okukola. Tuve mu bintu bya blame game. Era gwali ku kibiina ng'olowooza nti ogwo mulimu ogwo si mulimu. Mbeegayiridde nnyo bakomrade tuleme ggwa mu katego ka mulabe. Okukola vidiyo ng'oyagala buyambi ojja gikola nga gavumenti kikuyamba n'ekibiina kye kikosa ekibiina naye nga n'ekibiina tekirina kye kigenda kukolera kubanga tekirina kye kisobola kukola that particular moment olw'ensonga kyesanze nga tekijja kulabirira buli muntu oba okuyamba buli muntu omu kubanga eyo si banka tebagabawo mirimu. Nchiddamu MP enokuyamba oba chairman olosifiri okuyamba oba kansala ng'ali mu struggle wa national platform si buli mugwe. Soka wetunulemu nga gwe omuntu. Bwe nali sinajja mu struggle nali sirya. Bwe nali sinajja mu struggle nali seebaka nali nsula luddawa. Lwaki muddira obunafu omwe ne mbunenyeza abantu abalala? Muleme kuddira bunafu omwe mbunenyeza abantu abalala. Bw'oba walemwa mu nsi tonenya muntu ali successful. Funa engeri gy'obuuzamu omuntu oyo badde successful ntya nsobola kutuukawo ntya. Tonenyanga muntu ali successful weerwaneko ng'omuntu. Abaganda tugamba nti waavu mpologoma bw'oteerwanako ekulya. Ngenda basaba comrade mwenna tuwulire ennaku nga muzannya obuzannyo obw'okusiiga ba MP n'ekibiina neggwe ng'omuntu kikyolina kikyeweekoleddewo nkuddamu struggle si mulimu. Struggle yakujja kuyamba kukyusa ggwanga. Kati gwaliyo ng'osuubira nti bagenda kuyamba nti ogenda kubeeraawo nga gwe buli kaseera balina kuyamba that is wrong. Gwe ng'omuntu kikuzaayo, gwe ng'omuntu kikuzaayo, gwe ng'omuntu kikyolina osobola kukola ki kikye wali okola lwaki wakivaako. Ezo emboozi buli kintu kimala ne kiggwa n'obusibe bumala ne buggwa buli kintu kimala ne kiggwa. Ngenda basaba tekikakata ku kibiina kulabirira comrade yenna. Tekikakata kwa MP kulabirira muntu yenna. Ebintu byemutandise okukola obuzannyo twabutegeera ddala tubumanyi. Nze byange byogera kati ng'omusezi Agresian tukooya akamanyiiro. Twagala kujjako Museveni mutuza mbino. Ate bwe mutayige nti kamera mbi kamera ekuwanika kamera ekujja n'ekukuba wansi. Buli kyoyogera kyonna kiba kiwandiikibwa abantu baba kimanyi mu bwongo obwo. Enneeyisaayo ebikolwa byo ebigambo by'oyogera biri presentinga kinene nnyo enkomekerezaayo oba entandikwayo buli kimu. Bakomrade gye muli ngenda basaba please bwe mba mwagala kukyusa ggwanga nga ffena kye tuliko musooke mumanye amateeka n'ebiragiro mu struggle obitambula. Gwe tolowooza nti olw'okuba nti wajja mu struggle buli kizibu ky'ogenda ofuna struggle egenda kikumalira. Tolowooza nti wajja mu struggle nga tolina mwana omwana ogenda mufunira mu struggle. Tolowooza nti wajja mu struggle nga tolina maka struggle egenda kufunira maka. Tolowooza nti wajja mu struggle tolina moto ogenda kufuna emmotoka. No, ebintu bikyukamu olina ogenda okukola teri ssente za ku mukeeka. Please abakyala n'abami musituke mugende mukole. Ebizibu ebisinga obungi mwe mwereetera ebizibu si struggle. Eri abantu abalina ebizibu ebisinga ebyaffe naye tusirika buli muntu alina ebizibu babbulaaza. Gwe n'okumukola video ne mukomplene mu kaseera nga mulinga abagamba nti go mukomplene nga tabalaba abalaba intana kyabakolera kubanga kikuzaayo. Olaba naye yaddamu n'agenda n'akola emirimu gye n'agenda ebula n'ayimba. Gwe lwaki togenda n'okola emirimu gy'oli okola? Please mukyuse. Mukama bankuumire atakuumira mpeera naye nga kitegeere kikuzaayo obuvunaanyizibwa bwe gwe ng'omuntu. Olina okugenda okukola okufuna omulimu okweriisa n'okwebeesaawo. Struggle si mulimu era struggle si mulimba obuyinza okweyoleka
ku mitimbagano mu papula z'amawulire ne ku TV okwetoola eggwanga lyonna saako n'obuyinza okuba nga basasuliddwa mu mpapula z'amawulire Museveni zalina abakozi be abakolayo so sayina muyinza obbulabako which eno gye tukubye mabega mukulu Nyando Yoseferi Tibahabulwa yagenda naye n'ateekayo empapula ze ez'okulaga nti ayagala kuddamu kwesimbawo ku tikiti ya National Labourers Movement ya NRM. Abasajja be bonna abakulemberwa Christopher Damulira Kijambiya omuli n'abakulemberwa ba Semwai aba ISO ne police ne SFC mwe bateeka abavubuka aba ghetto structures be bajja mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe okwetoolola Kampala yonna omwali n'abo bavuga taxi ya boda na buli kafanko nali yenna gwe basobola okuleeta okugamba nti agenda kingiriza Museveni mu Kampala nga azza empapula ze. Mu kino baleeteramu n'abaana be bayambaza uniform eza kyenvu nga bantu baba bajja mu ghetto structures. Kati abaana abo bwe bamala okuba nti bamaze okwerekera Nyando Yoseferi ate baddamu ne bagenda ne bakyondooza oba ne bayita mu Kampala ne bayisaamu eggaali yaabwe ne bawamba ne babba ne bakuba buli kyali kyetaagisa okuba mu Kampala era abantu basinga obungi baafuna obuvune. Kino ekintu kyalabisa nnyo Nyando Yoseferi ne Kijambiya Christopher Damulira bwe kimala obbalabisa baagala kukyusa muzannyo guno baguze ku kibiina kya National Platform ng'era teweewuunya nga bavuddeyo abaana abo mulabye nga baweereddwa airplane police bakutte ebajja embifo ebyenjawulo ne baleeta ne bateeka mu kkomera mpe bakutte. Ekibuzo kikino poliisi yategedde etya abaana abo ebifaananyi byabwe gye basula gye babeera be baani era etegedde etya bo be baani ababba kubanga bandibadde bava ne basoma amanya g'abantu abo n'ebitundu gye basuubira gye babadde wabula bo poliisi tulaze bulazi nti bakuŋŋaanyize bafunye. Mu kino ki kye bapulaninga nga mmanyi nti Nyando Yoseferi omulimu gwe gwakola blackmail balina enteekateeka namutaayiika ekyusa statement abaana bano bagenda gamba nti ffe ekibiina kya National Platform oba People Power be baatuwadde uniform zino tujje tubbe tukube tucyankalanye ekibuga Kampala tusobole okuvunza gavumenti ya Nyando Yoseferi n'okukyankalanya Kampala. Bino bintu bagenda bikyusa statement mulinde poliisi yennyini egenda coaching abaana bano ngebawa statement era Damulira Christopher yali mu kintu kino n'abakulu ba poliisi n'abasemwa n'aba ISO bagenda kukwata abaana bano babateeke ku kamera babaforcing okukola statement nti wadde badde bambadde engoye za kyenvu eza NRM naye engoye si bazibawadde nti engoye zino ba National Platform bakoze ekikolwa kino ne bazibawa okuvumirira gavumenti n'okuvumirira ebikolwa ebikyamu bye bakoze. Kati njala bakwata nga obudde bukyali saagala kwebuzaabuza nga afukaana abantu saategedde saawulidde tugudde mu lukwe nga gavumenti yennyini egenda kwekyusiza mu kitinga embazzi okukozesa abaana bano eveeyo bawa obujulizi nti basindikiddwa National Platform okubba n'okukola effujjo mu Kampala. Ngaffe bwe tuli nti buli nnaku tubasookayo era njagadde tubasookeyo nga mpisaawo ebyokwerinda bino bakasitutala ate batu bakategeere nti byonna ebigenda okukolebwa ne mugenda okuwulira byonna biteeketeeke ku lwa Nyando Yoseferi n'abyokwerinda bye. Olaba atega bbomu mu Kampala ne zitta abantu ne batatubuulya abantu kyabafudde lwaki bateze bbomu nekyagenza okuvayo nga bamaze okugabana obubi ng'ate bennyini badde batega bbomu okufuna ensimbi okuva mu gavumenti nga baziteeka mu sekita y'ebyokwerinda. Kati tunasobola tutya okukkiriza statement ze bagenda okukola ng'already tulina confirmation okuva mu bo bennyini nga bakonfaminga nti babadde batega bbomu mu Kampala okufunirako budget y'ebyokwerinda. Kale mu kirinde kigenda kujja kuba mbategeezezza okusinziira ku sources zaffe bagenda kakozesa nga akakodyo kubanga bo muzannyo gwabalidde. Jjukira Damulira Christopher alina budget namba eyogenda nga akulyetinga ghetto structures mu weak point za NRM zonna we ziri we baagikuba mu Buganda mu Busoga Mbale wonna akulyetinza ghetto structures ng'abaana bano yabawa n'emmundu
nga batuusa bikolobero ku bannansi ng'amala baga nti bavubuka ba national platform bakikoze. Era jjukira nti ekibiina kyaffe ne ofiisi zaffe zaalumbibwa ne babbamu ovulo ne bajjamu enkofiira naba muli kimu ekyetaagisa okubba ne bakitwala. Gavumenti ebikozesa okubiwa abantu okutulugunya n'okubba balowooza sente ffe tukikola. Nyongera bategeeza mwena mutegeeze bannayuganda gye bali nti ebikolwa poliisi byegenda okukola NRM, CMI, ISO, Crime Intelligence bonna bagenda okubanga babikoze. Nkujjukiza mwalabyeko ne yali akolera CID omukyala Grace Akulo nga naye agamba yabadde omu ku bo ababbiddwa ne bakubibwa. Nze mbuuza mukyala Grace Akulo, golowooza bwe mutulabako amatu mutuyita mbuzi, bwe mutulako ebyoya mutuyita nte? Mukyala Grace Akulo, ku tayimu baakoledde emuvuyo egyo wabadde luddawa? Yewabadde luddawa nkubuuza? Kubanga obeera mu ofiisi yo bwe mba serabidde kati oyinza okuba okola ku Interpol. Pozi nga bakoze mu CID okola mu Interpol. Teri mukulembeze wa poliisi alina ekitongole ekinene mwakola ayinza kubanga atambuza bigere mu Kampala. Bakusanze mu ofiisi yo gye bakubidde era mu information ya sofuma nga banyaga abantu nga tetwawuliddemu nti baliwo omusirikale nago baakubye. Mukyala Grace Akulo, wali okulira CID mbanoonyereza. Bino byonna mwadde mugenda kuzimbako story kuzimba file tugimanyi bulungi nnyo nti abavuka bavudde mu mbere batandise okuba bakuumaddembe. No, tukimanyi kuva mu myaka giri emikadde NRM ne gavumenti yaabwe monna batujju. Ani atamanyi NASA, Fonasa kyali kibiina ky'abatujju nga kikulirwa Manyando Yoseferi bonna nga bali mu kibiina ekyo kyetulugunya n'okutta abantu mu Uganda. Kanjira bategeeza bwe muwulira nti ate bavuka bakyusiza statement nga mujjukira mu comrade waffe Sanya Mujahadini bwe yakolanga statement n'azikyusa. Temwewuunyera nga statement abaana bazikoze kye bazikyusizza nga bazizza ku national platform kubanga gavumenti kyetegese. Nze olwange lwakubasookangayo mu maaso ne mbabuusa ne mutegeera kati mbategeeza mutegeere ki ekijja gavumenti kyepulaninga ku national platform ogwaffe gwakulabisa. Kale gwa police owa CMI togezza n'okola ensobi ne muleeta bi statement bitakwatagana. Mbabuuzizza mwasobodde muti okwa-identifying abaana abadde basukka mu 200 ne mutegeera amannya gaabwe gye basula n'ebikolobero baakoze bemuleese ate banjawulo nnyo ku bemukutte. Abaakoze ebikolobero banjawulo nnyo ku bemuleese. Mwe temulooza nti abantu bategeera. Mu Uganda tetulina address. Mu Uganda tetulina omuntu asobola ku-identifying abantu. Mu video gye mwakozeseza mwasobodde muti okwa-identifying ebimukutte. Please, tulina obwongo bukola. Era mwe kennyini mwe mwawadde abaana abo ki uniform. Mwe mubamanyi gye baavudde era mwe mbadde manyi gye babeera ensonga lwaki kibanguyidde okukwatako abamu. Naye nga abantu bonna ffeesi zadde zimanyikiddwa ezabidde ne zeewaana tugenda kuba abantu tekulina omuggo mukutte. Ku ffeesi ezavudde ne zeewaana tugenda kuba temulina n'omuggo mukutte ate muga nti mukutte abantu be muleese nga mbatadde mu kabangaali tebaliko wadde empingo. Oba mulowooza tuli basiru nnyo? Nze ndowooza mwetereze. Temulina kye mugenda kukola kikyamu ku national platform awo nvuddewo. Njala tegeeza bakomredi mwenna abagala enkyukakyuka. Ndowooza mutegedde amaanyi ga national platform n'amaanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki. Nabagambye nti opposition yona Museveni gye yakulyetinga erwanyisa omuntu ogwo Kyagulanyi. Mukitegedde nti ye bwe mmala kitegeera bwe baavudde e Masaka ng'amaze okukola ebikujjuko byabwe mwe baaleetedde abantu mbu badelegates naye nga tebamanyi na kibiina mannya gaakyo matuufu. Bonna badelegates abazze baabadde ba Anita Amongi mu constituencies zaali managing be yaleese okuyambako Mpuuga okuba nti akola omukolo gwe. Nyongera okubajjukiza badelegates bonna babadde ku mukolo gwa ADF ogwa Mpuuga Masaka. Bonna tebabadde badelegates ba kibiina ekyo. Babadde badelegates ba Anita Amongi be yajje mu constituencies ezo ziyakolamu grassroots w'okwetoola mu Busoga abokedia bonna be yaleese ne baba wa Mpuuga kyovula abadde tebamanyi na linnya lya kibiina era obuuza identification tebazirina n'essaawa zino si bammemba. Kati kikulaga nti bano abasajja bali mu kukola omulimu gwa Museveni. Sente zo babawadde nnyingi nnyo. Kati wenjagala otegere nti abasajja bano ekintu tebakisobolera kyabalidde. 1. Olunaku lwajjo olw'ebbalaza baakedde kusindika buli agenti waabwe ne bamuwa airplay ku TV nga balina uniform message. Wadde babadde ku BBS telefayina y'Emmengo nga kwebali. Abadde ku NBS nga kwebali. Abadde ku Bukedde nga kwebali.
abadde ku New Vision nga kwe bali n'abagenze ku NTV olunaku lwerumu ssaawa zezimu boogera message yemu nga balumba Kyagulanyi naye ng'ate bakimanyi bulungi nti bakozi ba state. Kati saagala muntu n'omu akubuzeebuze, njagala otegere bano abasajja ndi gwe bakolera. Jjo Lwemmande mwakitabye bulungi nnyo, ssaawa zabadde 3 ez'okumakya bonna abantu bana batopuganizi ba ADF oba DF eyampuuga basindikiddwa ku TV ez'enjawulo, ku radio ez'enjawulo, ebifaananyi mwabifunye nga bonna balina message egi to attack Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okubuzaabuza bannayuganda. Naye njala bagamba nti okalya ddakadda envunyo gire mu katiko nekulira mu coffin, mugenda kusola n'ekintu kyammwe mpaka kuwulira bubi. Abo mbajjeeko engalo. Era nyongera obabuulira nti for the first time mu record ya Uganda tufunye ekibiina nga kiringa YouTube channel. Nyongera bategeeza for the first time mu history ya Uganda tufunye ekibiina nga kiringa YouTube channel. You have to subscribe every month. O subscribingira mu miwendo egy'enjawulo. Bw'oba wa 15 nga bakuwa kadi ya 15 buli mwezi olina osasula 15 to subscribe okubanga oli member. Bw'oba kadi yo ya mutwalo buli mwezi olina osasula omutwalo to subscribe. So sinti oguze kadi for once for all. No, ekibiina kyabwe kya kusubscribinga nga buli mwezi olina okubanga osasula sente. Ye political party esose mu nsi yonna nga bawa subscription ya every month depending on the amount of the money you have or the card you purchased or you bought from them. Ye ADF abasajja bana abasajja babuzaabuza olw'ensonga bakimanyi nti twabakutta badi aka billions zemmeka omukaaga omunaana ze badde bafunye kusaasaanya. Bagenda kugula buli kansala, bagenda kugula buli MP, balinze abanupa batagenda kuwa kadi nabo bagende bakole kibaagala. Yo propaganda ne blackmail bagenda mutambuza netumulinze kubanga mu Buganda tugamba nti omulimba asaana mukkiriza kubanga bw'omuwakanya bucha wakana kati tubawe time bakole biche bana vabere ku video eno. Na buli muna Uganda yenna amanyi nti olumirirwa Ssaabasajja Kabaka bera ku video eno. Kati ndowooza mu malu batuma abantu abo abasigadde bajja kwereeta bokka. Okusookera ddala njala twala omukisa guno okwebaza mwena bannayuganda bagezizzaako era bakyataddewo okwekalakasa okwetola ensi yonna okulwana Ssaabasajja Kabaka mu balinyo balire ddala. Olwatasi bonna lumanya gwe wakolawo ki. Abantu bangi nnyo mwesuulire gwa naggamba mubuziddwa mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga ku diversion zebakola okuteeka ku social media okubabuzaabuza nga baganya oba information entuufu. Nze nzina information buli mwagitegeere era buli omu gy'onookomekeza gw'onoomanya. Ndowooza kampite mu bwangu olw'ensonga nti obudde mbaga tulina butono nnyo ate nga njagala buli muntu afune vidiyo eno olwaleero. Ngenda tandikira luddawa katutandikire wano. Nzize nkola video wiiki eno yonna nga mbeesinga ku general information ne mbeesinga ne ku nsonga za Kabaka. Naye ekindeese Lwemmande kimalamu amaanyi. Okusookera njala tegeeza bannayuganda mwenda n'Abaganda nti muli mu kulya naye bw'etyo Katonda ajjula. Abaganda mwenda muli mu kulya naye Katonda ajjula. Muli mu kulya Katonda akola ki? Katonda ajjula. Bwe mbanga mukyali nga Katonda ajjula eri abawemukidde ebunyoro nga batalidde Buganda abo nabo tubamanyi bulungi nnyo. Okusookera ddala ngenda sooka bagamba omuntu yenna gw'osanga ng'ali ku TV, ku radio, ku mikolo gyonna ng'ayogera ebigambo bitakwata batandise okusindika koodi ezigumya abantu n'okubagamba obutabanja Ssaabasajja Kabaka nti tuba tutyobola Namulondo n'okutyobola abakulembeze abali Mmengo. Nkiddamu Emmengo teri mukulembeze n'omu, bonna abaliyo Banyarwanda. Gwe yeyita Omuganda oba Omuganda, omuntu yenna addamu okukumira mu maaso n'agamba nti mutyobola Namulondo, mutyobola Kabaka, mutyobola Mmengo. Emmengo teri Muganda, Abaganda bonna baabatta, abasigadde bonna baddusa bulamu bwabwe. Nkiddamu genda omuntu addamu okugamba nti otyobola Namulondo simanyi otyobola abakulembeze b'Emmengo simanyi biki ogana kankubuulire olutalo terubaamu formula. Emmengo tekyali Muganda, Abaganda basinga obungi baddukamu, abasigadde bonna kabano be bali Emmengo abeeyita Abaganda nga manya balina ga Kiganda nga bebakola si Abaganda kati baddamu ne bakulya ssente. Katandika n'akatambi kano njala bategeeza butongole Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri eggwanga lyalimu ery'e Namibia nga bwe twali bagamba taliriiyo nti ayagala, taliiyo ku lulwe. Ssaabasajja Kabaka yawambibwa
nga bwe yali ava mu ggwanga erya Bugirimaani yali agenze okufuna obujjanjabi nawambibwa n'aswitchingibwa n'ayingiza mu ggwanga lya Namibia. Wetwogerera essaawa zino temuddamu kubuuza nti Kabaka simanyi yagenda kujjanjabwa nga bwe nabagamba Kabaka yawambibwa era ali mikono gy'abamafiya abali mu gavumenti ya Namibia. Iyo nsonga lwaki mwalaba ne vice premier wa Namibia ngali neyo seri nga bakola enteekateeka. Tubazanyidde obuzanyo bw'obutambi bungi nnyo omubadde ku mukyala gwe nabagambye Nanfudu Nabosa Ssebugwawo ne babuli ebyafaayo byonna byonna bibiri. Omukyala ono y'omu ku bantu abataagalira ddala Ssaabasajja Kabaka kubeerawo n'Obuganda okubeerawo. Era nga bagamba security y'amaanyi nnyo kubanga akimanyi baagala kukola kintu kino bakimalirize lumu. Gwe wenna ali akyagawumbidde njala kutegeeza Ssaabasajja Kabaka tali Namibia on his will. Yawambibwa n'atwalibwayo ne ekigendererwa eky'okumuttirayo era ndowooza mission eyinza okuba ngeri mu bitundu 5 ku buli 100 okubanga eneetera okutuukirira okusinziira ku information gye ngenda okubateera mu ddakiika ntono nnyo buli omu ogenda kutya. Nga sinnabatera information kansooke nzinga emikono gino njogera ebigambo bino nga nziza emikono. Obubaka buno nga sinnata information njala bugende ewa Ssaabanyarwanda Yoseri. Mpuliriza bulungi nnyo. Yoseri Tibahabulwa Lutabayisirwa obudde Bunyarwanda butuuse. Yoseri Tibahabulwa obudde Rwanda butuuse ne Banyarwanda banno. Bino lumbuyenze mbyogera. Museveni de buddo nga obudde Bunyarwanda nga obudde Rwanda butuuse. Museveni de Rwanda kuba obudde Rwanda butuuse. Nabuno obubaka njala mbusindikire mwenna Abanyarwanda abeeta mu kikolwa ky'okutulugunya Bannayuganda okubabbako amataka n'okubatulugunya n'okubawa obutwa. Mwenna obudde bwammwe obw'okudda Rwanda butuuse. Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja nawe obudde wammwe Rwanda butuuse yesaawa. Singa kyonna kimupulaanize kituukenga mu kipulaanize. Obudde wammwe butuuse. Njala mu Peter David Wasajja, Sara Kagere, Agnes Nabaloga, njala mu Peter wano eyeyita Ssaabalangira wa Buganda, omukulu gwe bayita Godfrey Musanje Kikulwe obere ku video eno. Eyeyita Ssaabalangira wa Buganda Godfrey Kikulwe Musanje njagala obere ku video eno. Kansooke mbazeeko katono nga sinata information. Mujjukira Wasanya Carol Charles Peter Mayiga bwe yakola tour. Mulinde ku katono oba nkyalina akatambi kano mumpemu eddakiika emu. Musooke mumpemu eddakiika emu ndawo bankyalina akatambi kano. Musooke mumpemu eddakiika emu ndawo banna akatambi kano nga sinnata information gye ngenda bbawa. Kubanga nyinza okuba nga ky'ekyobugagga kyokka kye nasigaza ku information Mayiga bwe yakolera tour mu Europe. Nyinza okuba akatambi kano nyinza okuba saaka uploadinze wano kubanga nkajjukidde bujjukizi nti nina copy ku information eyo. Simanyi no nja kabateera bwe naba ngenze mu ssimu eringa gyekali nja kabateera oba kankebereko wano ndabe 1 minute munsonyo mu katono. Kankebereko wano ndawo bakatambi ako nyinza okuba nkayina muno. Nyinza okuba nkayina muno no. Sikalina wano. Ndoza kali mu ssimu eri endala. Akanoonyeeko wano ndabe. Nyinza okuba saaka uploadinze. Naye bwe naba nkafunye nja kabalaga koona ku lunaku olulala. Alright, katugende ku information. Kansooke mbaze. Mujjukira olunaku Mayiga lwe yakola European tour n'atambula buli nsi yonna eri mu Europe ne Bungereza n'atuuka. Mujjukira nti omukulu ono yatambula ne Ssaabalangira kennyini ono gwe ngenda obbagamba. Mwamulaba ku street ze Bungereza ng'ali mbinu oyo ye Godfrey Musanje Kikulwe Ssaabalangira wa Buganda
oyo Mayiga yamutwala Bungereza n'akabinja ke konna ak'abanyampi ne bagenda naye omwami oyo era yono wano yoyaawo kati mugenda kutya ensi mugenda kutiira ddala mugenda kutya mutya omwami ono ekisokera ddala ninde bawadda information ebalaga nti omwami ono musajja simulangira ye Mayiga yafuutika obufuutiisi ne Museveni afuutikawo saabalangira waabwe nga bategeka ekintu kino okusanyawo Ssaabasajja Kabaka tekitandise myaka 5 awo kitandikidde ebbanga ddene nnyo emabega bajja mu planning omusaanyaawo naye bagenda okituukiriza nga waliwo social media etandise obalabisa n'okutuuka olwaleero kati njala bategeeza buli muganda alina wooli weesibe 2 kubanga olumu terunywera mubadde mukimanyi nti mbadde nzija mbagamba nti Mayiga yalonda yateeka ensowole z'abalangira mu Bwakabaka abamu nga muwakana Mayiga yateeka ensowole mu Bambejja nga muwakana Mayiga yateeka ensowole mu Bamasaza nga muwakana Mayiga yateeka ensowole mu Bamagombola nga muwakana Mayiga yateeka ensowole mu Bwakikamu Kiike Mengo nga muwakana buli wamu n'ateekawo abantu be n'ebintu byonna ebibadde bikolwa mu Uganda mu Buganda byonna yateekamu ensowole kati nga muwakana omanyize sikyagala kuwakana ne bannayuganda nabavaako sikyawakana nammwe wabuzibidde olwaleero mugenda kutya nabagamba nti Mayiga yawandiikira dda ebitongole ne Museveni omulaga nti Kabaka tasobola kulaba ku njuba ey'omwaka 2025 era nga n'amatikkira ayinza obutagalabako bayo njogedde bigambo bingi mbajjukiza bujjukiza ne mbagamba nti ebiwandiiko bingi bikoleddwa naye olwaleero officially ngenda kubategeeza buli mwagenda kutya tuli mu kunoonya Ssaabasajja Kabaka tumubanja teri TV radio kabere celebrity yenna anoonya Kabaka okujjako fubali ku social media mpozi n'abantu ab'enkyukakyuka batonotono ni abasigadde bonna bagawumbire teri ayogera kubanga babawa omugaati olwaleero ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi gwa mukaaga ngenda bwa amawulire mugenda kutya gatya nabagamba nti already Mayiga John Katende ne banne balonda ba administrators abagenda okutwala Bwakabaka singa enteekateeka Kabaka bafudde nga bano bakulemberwa omukyala Agnes Nabaloga yayita Lubuga kuliko Sara Kagere kuliko David Wasajja kuliko Kiwalabe Male kuliko Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Gamulengejja ne John Katende n'abalala era bano bafuna ne powers of Anthony ne bazitwala ku Lwakabaka nababulidde ejjo nti n'ebitavu byonna babisiba nga baagala omusibako ekigambo kibagamba nti yakyankana nabo bwongo byonna nteekateeka za bwe ziri kati olwaleero mugenda kutya wabuzibidde olwaleero Abaganda tugamba nti ebibuka tebiraganye bikubagana empawa byebiki kababere bantu nga temwalaganye kukola kintu mulundi gumu nga temukikirizganyizaako ebiseera mumwetomera era n'ebinyonyi bibanga bikangiddwa nga tebyafunye enteekateeka ntufu gye bigenda kutambulamu bimanyi okwekuba mu kwekangaawo kati bano beekubye information erinkinze egenda obashookinga omusajja mukulu akulira abalangira bonna mu Buganda ate nga naye ensowole ono gwe mulaba kyannaku yakwata ekpandiiso n'akwata olupapula n'akulukunya ebbaluwa mu Luzungu nga awandiikira Yosereti Bahabulwa nga wandiikira Chieftains of Military Intelligence nga wandiikira n'abataka abakulu ab'ebika ku nteekateeka egenda okuyitibwamu okulonda Kabaka omujja singa ono Kabaka badde ku Namulondo aba abuze gwalina obwongo Saabalangira ebbaluwa yagiwandiika mu Lungereza
n'agiweereza Museveni n'aweereza Ssemwai n'aweereza n'abataka banne ng'alaga enteekateeka bw'egenda okutambula. Gwe taata singa ali kuno njala kubuuza tubanja Ssaabasajja Kabaka baganya omutuwa bakola diversion after diversion wabula nga bwe nabaga nti bwe mbaga nti ebibuka tebiraganye bikubagana empawa ono kiki ekyamutanudda wandika ebbaluwa ng'agiwandikira Museveni okulaga enteekateeka bw'egenda okuyimira nga bagenda okulonda Kabaka omupya. Share the video. Buli kimu nkirese mugenda kirabako. Era bwe mala okusoma ebbaluwa zino ngenda zita ku mutimbagano zigende nzi byange bikola kate ng'omusizaagule siyani ebbaluwa ngenda zita zigende. Kati omukulu ono ebbaluwa bwe yaziwandiika mu Luzungu mu Buganda obwaffe kobeere mutaka kobeere mulangira bw'oba owandiika ebbaluwa ng'ogiweereza bataka banno bakulu banno ebbaluwa bagiwandiika mu Luganda so si mu Luzungu. Nkiddamu mu Buganda bw'obanga osindikira omuntu ebbaluwa nga mukulu munno mu bufuzi obw'ennono bwa Buganda tomuwandiikira mu Luzungu omuwandiikira mu Luganda. Omukulu ono yakuukulukunya ebbaluwa n'agiweereza bataka banne n'agiweereza ne Museveni ne Ssemwai ng'abalaga enkola bw'agenda ogikola na biki bigenda okugobererwa ne weewunye lwaki awandiika ebbaluwa okulaga ennonda ya Kabaka omupya nga Kabaka aliwo tumubanja abuze. Kati ekyamaze ko mu kibya bw'awandiika ebbaluwa ne zigenda ewa Museveni ku oda za Museveni ne Mayiga nga bakola enteekateeka abataka beewandiikidde ebbaluwa ne bamuddamu ng'amutegeeza eno wakoze ensobi tosobola tuwa bbaluwa nga mpandiike mu Luzungu ng'ate owandikira abataka banno ekyo kimenya obulombolombo n'ennono obwa Buganda. Ngenda basomera ebintu binange babadde mbateerera eddoboozi lirimu ku mutaka agenti abafaafe ebiddako muli musabira ng'atuuse mu ggulu. Ebbaluwa eno esoma bweti ey'abataka gye bazzeemu ono omukulu Ssaabalangira Godfrey Musanje. Okusookera ddala ebbaluwa eno yagiwandiika nga 13 ogw'omukaaga 2024 olw'ennaku z'omwezi 17 kitegeeza waliwo enjawulo ya nnaku nnya ng'awandiikidde Museveni omulaga bwe bagenda okulonda Kabaka omupya omubuze ng'abuze tubagaba Kabaka baamuwamba bagenda mutta mu kanula maaso. Ebbaluwa eno yagiwandiika ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga 2024 yatuuka mu ofiisi ya abataka ba Buganda era ne bagikonako sitampu ofiisi y'olukiiko olw'abataka abakulu b'obusolya bagifunye ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga 2024 lwe lunaku olwaleero era ne bagamba nti ebbaluwa eno bagifunye. Ebbaluwa eno kopi bagiwaddeko Namwama Augustine Mutumba Kizito omukubiriza w'olukiiko lw'abataka ne bagiwaako PPS HE State House kitegeeze begenze wayo seeri ne bagiwaako Director General of Internal Security Organization ISO kitegeeza ne Ssemwai beefunye bajjajja abalangira abakulu ab'emituba. Ngenda gita temufaayo ngenda gibateera yeye ebbaluwa ngenda gibateera totegana kuba screenshot ngenda gibateera ngenda gipostinga nga nvudde ku live totegana kuba screenshot ngenda gibateera nga nvudde ku live kangisomemu katono wano kuba sijja gisoma gimala yonna ne kamba yisizemu katono wano ebbaluwa eno bonga babataka bamuddamu ku bbaluwa gye yasaasaanye ddala agiwa Museveni ng'ennaku z'omwezi 13 bonga bamuddamu ku nsubizi yakoze mu bbaluwa gye yawandiikidde Museveni ne bye yateekamu bamugamba bwe bati ebbaluwa gye wawandiikidde Namwama Augustine Mutumba Kizito omukubiriza w'olukiiko lw'abataka eyanga 5 ogw'omukaaga 2024 ebbaluwa eyogerwako waggulu twagifunyeeko era tuli mu kwennyamira oluvannyuma lw'okugisoma.
tukuwandiikidde okwanukula ebbaluwa eyo okulaga ensobi ezijjudde mu mpozi n'okulambika ebituufu nga bwe bibeera mu buwangwa bw'olulyo olulangira nga tusinziira mu kiti mwe tuli abalangira n'abambejja bazzukulu ba Ssekabaka era nga ffe abamanyi olulyo olulangira. Ekisooka ensobi omuganda ekisooka kyansobi omuganda okuwandiikira muganda munne kiri kyembagambye nti ebira nsobi omuganda okuwandiikira muganda munne ebbaluwa nga bali mu office bali mu kiti kyekimu ng'eri mu luzungu ng'ensonga z'obuwangwa azitadde mu luzungu so nga ate baziwandiikidde basajja baganda ng'ensonga awandiise ensonga zaziwandiise mu lulimi olugwira n'abamugamba abugabeera malala. Tewali kituufu kyennyamiza kutegeeza okuggyako amakulu nnono n'obuwangwa bwa Buganda. Ekirala bwe twetegereza amakulu agali mu bbaluwa yo yadde ng'olulimi luzungu lw'owandiise tukirabanga oyagala okukuutiza obuwangwa bwaffe ng'ogezaako okukyusa enkola n'emitendera gy'emikolo egikolebwa okuva nga Ssaabasajja abuze okutuuza omulangira ku Nnamulondo. Ekyo kuba kutuzaako musango ng'okola ensobi eŋŋenderere. Ebbaluwa y'ekiwayi ekisooka mu byo byonna uza mutegedde bulungi nnyo. Kati gwali yagawumbidde sigenda kwogera nga olwano bako ng'eyewaddeyo kufiirira Ssaabasajja Kabaka ayogera ebigambo bye mbasomeddeko ekitundu ky'ebbaluwa eyo ngenda zita mujja zeesomera kuba nabagenda breaking news muwulirize ebigambo by'omutaka ono nga baddamu Ssaabalangira Enkwezengo wa Kabano abakozedde enteekateeka okuzaako Kabaka omulala kubanga Ssaabasajja we bakimanyi nti tagenda kudda baamutta. Nawulira bulungi esebo ekiwandiiko kyekino kiri nti kopi eri Namwama Augustine Mutumba Kizito omukulembeze w'olukiiko lw'abataka. Kopi emu egenda wa PSSS State House endala Director General Internal Security Organization endala Ssaabalangira wadde tegiteekako naye nze twabawadde bajjajja bakulu abalangira abakulu b'emituba ng'egamba bweti eriwo Musanje Godfrey Kikulwe Ssaabalangira sebo ensonga ebbaluwa gye wawandiikira Namwama Augustine Mutumba Kizito omukulembeze w'olukiiko lw'abataka eya nga 5 Ogw'omukaaga 2024. Ebbaluwa yawandiika waggulu tugifunyeeko era tuli mu kwenyamira oluvannyuma lw'okugisoma. Tukuwandiikidde okwanukula ebbaluwa eyo okulaga ensobi ezijjuddemu mpozi n'okulambika ebituufu nga bwe bibeera mu buwangwa bw'olulangira nga tusinziira mu kiti kwe tulinamu abalangira n'abambejja bazzukulu ba Ssekabaka era nga ffe bannannyini olulangira. Ekisooka kyansobi
omuganda okuwandiikira muganda munne oba okwogera naye ensonga z'obuwangwa bwa Buganda nga bazoogera mu lulimi olugwira. Ago malala. Tewali kituufu kye muyinza kutegeeza kujjayo makulu ga nnono mu buwangwa bwa Buganda. Ekirala, bwe twetegereza amakulu agali mu baluwayo wadde nga gali mu lulimi oluzungu lwe wawandiisa, tukiraba nga oyagala kukuutiza buwangwa bwaffe ng'ogezaako okukyusa enkola n'emitendera gy'emikolo egikolebwa okuva nga Ssaabasajja abuze okutuuka okutuuza Omulangira ku Namulondo. Ekyo kuba kutuzaako musango ng'okola ensobi engenderere, era tusaba abataka baleke okugoberera ebiri mu bbaluwa eyo gye wawandiikira. Kopi oba ebbaluwa etungiddwa ku bbaluwa eno nga kyentegeeza ebbaluwa gye Ssaabasajja yawandiikira omutaka tugyataakinzeeko. Mu bbaluwa yo olaga nti Ssaabalangira yaleeta Omulangira agenda okulya Namulondo ng'amulonda mu baana ba Kabaka abuze, era nti n'amukwasa abataka bamukoleko emikolo egy'Obwakabaka. Ekyo kya bulimba nnyo, kya bugwenyufu era kya buwemu, kiswaza mu buwangwa bwaffe Abalangira n'Abambejja. Ekituufu kye kino mu bufunze. Ssaabataka Kabaka ng'abuze, Katikkiro ng'akutte Ddamula anoonya Lubuga wa Kabaka we okumubikira, era Katikkiro olumaliriza okubikira n'alinnya oba Lubuga olwo ng'aggyeyo Ddamula ng'agikwasizza na Lubuga, olwo nga Katikkiro akkirizibwa okugenda okubikira jjajjaawe omutaka omukulu wa Kasolya k'ekika kye. Ne Lubuga n'alinnya olumaliriza okutereka Ddamula agenda okubikira jjajjaawe Omulangira omukulu w'Omutuba Mwasibuka. Ekyokubiri, olukiiko lw'Abalangira abakulu b'emituba lutuula mu lubiri lwa Kabaka abuze, era Abalangira abakulu b'emituba ne balonda Omulangira gwe balaba asaanidde okulya Namulondo, nga bamulonda mu lulyo olulangira lwonna. Buli mulangira omukulu w'Omutuba waddembe okuwaayo erinnya lya muzzukulu we era n'amwogerera. Omulangira omutuufu asaanidde bw'afunika olwo nga Kasujjulubinga amubikisa akabugo. Akabugo bwe katereera nga balubuga oba bannaalinnya baba Ssekabaka bamuwa omumbejja okuba Lubuga we. Jjajja omukulu w'Omutuba n'alinnya omukulu w'Omutuba nannyini muzzukulu alondeddwa okusumika Omulangira muzzukulu we ekifundikwa ekirangira ku mukono ogwa ddyo, era yamutwala
okumukwasa abataka abakulu b'obusolya b'ebika. Ensonga eyokusatu, olukiiko lw'abataka abakulu b'obusolya nalwo lutuula mu lubiri olwo era jjajja omulangira omukulu w'omutuba bw'aleeta bazzukulu be mu lukiiko lw'abataka, jjajja omulangira omukulu w'omutuba yannyonnyola abataka omulangira omuzzukulu we n'omumbejja lubuga we. Omutaka Mugema ow'ekika ky'Enkima abeera ebbira bw'asumika omulangira ekifundikwa ekyokubiri eky'obwa Ssaabataka ku mukono ogwa kkono, olwo nga bamukongojja nga bafuluma olubiri ne Ssaabataka waabwe omujja. Eyo y'enkola yokka entuufu. Ekiwandiiko ekinnyonnyola emitendera gyonna emituufu okugimalayo kitungiddwa ku bbaluwa eno, nga kyentegeeza nti ekinnyonnyola ebintu ebyo ebisatu mu bujjuvu nakyo tukitaddeko kopi. Tugenda mu maaso. Ssaabalangira talina mukolo gwonna gwakola ku mulangira oba mumbejja yenna wadde ogumu bwe guti, kubanga obwa Ssaabalangira si bwa kifundikwa era si bwa nsikirano, tebufumitibwa. Mu mikolo n'emitendera egireeta omulangira okutuula ku Namulondo, Ssaabalangira tagiinaamu buvunaanyizibwa bwonna n'akamu, kubanga obwa Ssaabalangira tebulina bazzukulu. Obuvunaanyizibwa bwonna bwa bajjajja abalangira abakulu b'emituba. Ate era ssebo Kabaka si mutabani wo, era tolina muntu yenna gw'omubanja. Buli Muganda avunaanyizibwa butereevu ku Kabaka we. Gwe nga Ssaabalangira bw'otandika okubanja Kabaka ng'omubanja omutaka ng'omuyita mutabani wo nti Maisaani, otukuba ensonyi, genda bugenzi mu lubiri lwe omwerabireko. N'ekisembayo mu Buganda tetubeera na mulangira alindiridde Namulondo, era omulangira addako okulya anoonyezebwa okuva mu lulyo olulangira lwonna, so si kugamba nti ateekwa kulondebwa mu baana ba Kabaka abaddeko bokka. Ate abalangira abakulu b'emituba bokka be balina obuyinza okulonda omulangira oyo ne bamusumika ekifundikwa ekirangira, era ne bamukwasa abataka abakulu b'obusolya bw'abataka nga mujjuvu alina ne lubuga we. Ffe abalangira bazzukulu b'Abassekabaka, Mulangira Kimbugwamuli n'abalala bonna abali mu lukiiko olwo, bwekiri ekiwandiiko bwe kiri. Obufunze Kabaka yatundibwa dda. Mayiga, John Katende, Agnes Nabaloga, Sarah Kagere, David Wasajja, Kiwalabe Male, Ssaabalangira Godfrey Musanje batonda dda Kabaka eri Museveni amukole kyayagala. Bano eddoboozi ly'owulidde y'omu ku bataka abaasomye ebbaluwa ne bagwawo n'ekigo. Byonna byayogedde babadde badda mu Ssaabalangira omunyampi already yabadde yawandiikidde dda Museveni ng'amutegeeza enteekateeka nga bwe bagenda ogikola ku lwa mission ya Museveni gy'alina. Bano abataka abategeera bakyaliwo ne bamuddamu ebigero byonna byoli byadde byakodda mu Ssaabalangira
bwe yaswaluse n'anaaba ensonyi n'awandikira Museveni ng'amutegeeza enteekateeka y'okulonda oba okuteekateeka Obuganda naye ng'obuteekateeka ggwe ngaani kati mutegere bye tubagamba nti bituufu aneesulyo gwa naggamba nti Buganda mpambe Kabaka baamuwamba taliyo ku kwagala kwe baagala afiireyo kati ebbaluwa zaatambudde dda n'ez'amayiga nja kubagamba ez'amayiga Ssuumu ze yawandiikira Museveni zawandikira Ssemwai tujja ziba tatubazukira ku meeza ebbaluwa zengenda okupositinga nga mmaze programu eno ze z'abataka ba Buganda nga baddamu Ssaabalangira olw'enkwezenge ze yakozesezza okuwandiikira Museveni ngera kubuuza Ssaabalangira okimanyi bulungi nnyo nti Mayiga ye mukamaawo nga controlling eri Museveni era okimanyi siggwe Ssaabalangira wa Buganda Mayiga yakuteekawo buteesi yakutwala ne Bungereza n'olya ssente bakuwa ssente empyanekadde video nze nzikola era ne tugamba nti musajja ggoli wa kabano mbuuza lwaki Obuganda tebuteekeddwa kutegeeza Museveni ku nsonga za Buganda kubanga Buganda buwangwa na nnono emitina mu giyitamu byonna bimanyikiddwa kiki ekikuwandiisa ebbaluwa egamba nti oteekateekaani bw'oteekateeka okudda mu Kabaka mu bigere ng'otegeeza Museveni otegeeza n'ebitongole by'okwerinda by'otegeeza nemwe basajja mutulabako amatu mutuyita basiru bannange buli Muganda yenna w'oli ne Munnayuganda weetegereze era weeterereze otherwise Buganda wetulaga musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka ayinza okuba nga bantu bano mission ze bazimanyi kubanga Museveni obuto bwe yamuwa bo tukimanyi bulungi nnyo nti bwe tutalwana nnyo ayinza obutadda kati nakakozesa eddakiika 3 mbagambe Ssaabasajja Kabaka tali mu Namibia nga yagadde yawambibwa buwambibwa video zana bosa mwaziwulidde tosobola mutuukako bamafia be bali mu system bamuwamba bamottireyo ekyo mukitegedde kyovala abantu bali updated bawandiika buli kiwandiiko kyonna okuteekateeka abantu ekyo nakyo mukitegedde wetwogerera essaawa zino ebitundu omuli Kampala Mukono Wakiso ebitundu byonna biteekeddwamu red blocks eza military ne SFC bakebera buli motoka efuluma neyingira nga si traffic nti etadde red block maje bakebera buli motoka eyingira neyefuluma ne boda bakikola nga bamanyi ki ekigenda okuddako amaje gaidira mu bitundu bya Buganda bisinga obungi nga beetekeratekera ki ekigenda okudda bino ebintu by'okumenya amayumba g'abantu n'ebintu bigenda maaso mu ggwanga ezo zonna bazikola diversion kubajja ku mulamwa na bino bya corruption scandals za parliament kubajja ku mulamwa butabanja Ssaabasajja Kabaka naye nze mbagamba buli muntu bw'onoosubire gwa naggamba ojja kitegeera kati kanzanya eddoboozi lino omukulu yaŋŋambye mbazanyira eddoboozi lino buli awulira amatu okusinziira ku information gye nawadde jjo ojja kugiwulira bulungi naawe mutegeere bulungi nnyo naye mugiwa obudde kwenayongereza information ndala naye nga sinayongera kwongera information ndala njala okubaza omusosodooti ono simanyi mannya ge ayisizza obutambi buno okwawukana n'abantu abalala webali nnyo balire ddala bwe buno obutambi basinga mbulabyeko ndowooza ayo Kabaka yalwadde allergy 1 minute ye yagambye kabyogere ekijja kijje yalwadde allergy oboyo allergy wawa aluma Kabaka bwatyo sinalaba alwala allergy afaanana bwatyo ne mujjamu Abaganda ne mugamba wendigwa w'oligwa Kabaka wamwali luddawa buli yenna ayinza mu ddiiro ey'okumpa obutwa nja kukima n'abaana bo n'abalabe mu nnaku ezi kankabaddemu katono ngende kookubiri ayo Kabaka yalwadde allergy oboyo allergy wawa aluma Kabaka bwatyo sinalaba alwala allergy afaanana bwatyo ne mujjamu Abaganda ne mugamba wendigwa w'oligwa Kabaka wamwali luddawa buli yenna ayinza mu ddiiro ey'okumpa obutwa nja kukima n'abaana bo n'abalabe mu nnaku ezi era wano n'abagamba atya wulira bulungi nnyo kubanga oli Mukatuliki ate n'ogamba temukwata ku bakulembeze Buganda beezimbye Buganda ezimba babbi mb'abeebisiibwa we don't command respect or honor we leave it
akawungezi ka leero nga ndi wali mu discotheque. Ndoza mutegedde. Abantu bagezezzaako okubatiisa n'okubafunza n'ekyo kyagaanye. Njagala owulirize eddoboozi ly'omukulu ono kubanga yansabye mbizannye kyonna ekiriba bannayuganda bana basobola okutegera bategera bana tebategedde mwe munaamanya bwe nva ku ddoboozi lino nzeko information then nzigalawo vidiyo endala muwulire bulungi nnyo. Hello? Hello, sir. Hello? Mugana nsanyusa okuwuliza. Nange nsanyusa okuwuliza ssebo. Naye ngenda kuyita mu byangu ng'aloga mujja we oba Nyazaala. Era nange nguze eddakiika 10. Agamba nti ayita mu byangu nga aloga ayomba ne Nyazaala. Ssebo nange nguzeeyo eddakiika 10 nsobole okukufuna direct kubanga oluusi network esumbuwa bwe tuba tukozesezza WhatsApp. Akati ngenda kuyita mu bwangu. Ebintu bino bye nkugamba mbimanyi okuva mu myaka ndowooza kati gigenda mu 3. Ssebo. Naye ekizibu ekiri mu Uganda kati abantu tebakimanyi ekyokuwa obutwa kyatandika kitya era kyajja kitya era ani yakireeta. Ssebo. Mwenna abasinga mu Uganda ne mu nsi yonna kati tukimanyi okusinziira ku nfaanana ya Ssaabasajja nti yaweebwa obutwa. Ssebo. Naye obutwa obwo tebwatandise jjo mu Uganda. Ssebo. Ebigambo bino bye ngenda okubuulira si byange wabula omuzungu agamba nti from the horse's mouth. Ssebo. Wakati w'omwaka gw'E93 n'E97 nafuna omukisa okubeera ku lusegere lw'omugenzi Binayisa. Ssebo. Gwe bayitanga Kyusi. Ssebo. Binayisa yasooka okubeera Attorney General wa Uganda nga tufuna independence ng'alondeddwa Obote. Ssebo. Era bw'atyo ne mu 78 nga bajjeeko Amini batulindirindya awo ne Lule bamutadde ku house arrest. Ssebo. Obote n'alowooza nti Binayisa ajja mukuumira Entebbe n'asala olugezigezi n'amugja mu Amerika n'amuleeta. Naye yagenda okulaba nga Binayisa agenda yeeyongera ki kwenywereza mu Entebbe. Kati Binayisa Obote ng'ali Tanzania ne Nyerere kye baava bakola olukujjukujju naye ne bamussa ku house arrest nga gye bassaakaani Lule. Nde baamussa ku house arrest Professor Lule ne wayitawo weeks nga 2 ne batugamba nti yafudde ki heart attack. Tetwali baana bato naye abakulu abaaliwo byenjogera babijjukira. Ssebo. Naye Binayisa nga ndi naye emyaka egigenda mu 5 gye namala naye yaŋŋamba nti naye yali waakufa naye ekyamuwonya engeri gye yali amaze okufuuka citizen wa Amerika ng'alina ebibiina by'abalooya abakulu mu Amerika byalimu bye byakozesa State Department wano mu Amerika ne banoona butereevu ki Binayisa ku house arrest omwafiira Lule. Era Binayisa wamanyira nti Lule yaweebwa butwa naye ekintu ekyo n'okutuusa kati abantu abasinga mu Uganda tebakimanyi Lule baamuwa butwa. Ssebo. Era nga Binayisa agamba nti abantu abawalulwe obutwa Museveni Oyito Joko ne Muwanga bonna baabirimu kuba bonna baali bakyaweereza ki Obote. Ssebo. Kati abantu abasinga tebamanyi Obote n'obukodyo gye yabujja. Abantu abasinga bamanyi Obote nga pulezidenti wa Uganda yaliko pulezidenti naye Obote yaani. Binayisa ngamba Obote bwe bamugoba e Makerere mu myaka gya 5 nga tekyasobola kuddayo waabwe talina kyagenda kukola
olwo nga tulina Great East Africa eya Kenya, Uganda, Tanzania. Mulimu ensi 3. Abangereza bagendanga Kenya ne balikurutinga ba spy ne babaleetawa e Uganda. Ne bajja Uganda ne balikurutinga ne babatwala wa e Kenya. Ne bagenda Tanzania nga bakola bwe batyo. Kati Obote bamulikurutinga n'afuuka spy ng'akolera Abangereza mu Kenya. Yes. Naye jjukira nti buli muntu yenna kasita oyingira mu bwambega bateeka okutendeka okuwa obutwa. Obote we yayigira akazannyo k'obutwa. Kati e Kenya bwe bamugwamu ng'abantu baabwe bafa ekikangabwa kwe kudduka n'ajja n'akomawo e Uganda. Nga baagala mutto Obote n'adduka e Uganda. Olwo tuli mu late 50s. Independence zibimba mu East Africa ne mu Africa yonna. Kati bwajja yasibira kakiraawo mu bikajjaawo e Lugazaawo n'afuna omulimu n'atandika okukola. Kati bw'atandika okukola mu mwaka gwa 52 ekibiina ekyobufuzi ekyasooka mu Uganda bakiyitanga UNC, Uganda National Congress. Ng'ekibiina ekyo kyatandikibwani kyatandikibwa omusajja baamuyitanga Ignatius Kangave Musaazi. Naye bw'atandika ekibiina ekyo ne kitandika nga kitandikidde ku musingi gwa kuyamba balimi kusobola kutunda bintu byabwe nga mulimu ne politics. Oluvannyuma abantu abalala bangi nnyo ne bajja ne bakyegattamu. N'ebibiina ebirala bingi nnyo ne bibaawo. Era mu kibiina ekyo mwalimu ne Profesa Lule ng'ali e Makerere. Ne mubaamu n'omusajja ono eyatwala Obote be baamunaanika afukamulire Kabaka, Abu Mayanja. Nga ye Secretary General w'ekibiina ekyo, Uganda National Congress. Kaakati nga bw'omanya abantu abakujjukujju ng'ebyobufuzi bibimba. Nkugambye mu 52 UNC yatandikibwa Kangave. Mu 54 waliwo omusajja mukiise yalinga Mmengo baamuyitanga Matayo Mugwanya nga Mukatuliki. N'agamba nti Abakatuliki tulabika tusosolebwa mu byobufuzi naffe katutandika ekibiina ekyabwe ekyaffe yatandikani DP. Kakati Obote oluvannyuma nga politics agenda akola ki atandika okutuuka ku independence kyava n'akopperera ekibiina ekya Uganda National Congress n'atandika Uganda People's Congress. Era kyova olaba bw'amala okwenyereza mu buyinza ebibiina ebirala byonna yabiwera n'abakulembera ebyazikyaliwo n'abasiba. Kati ekibiina ekyo kyenkugamba ekya Kangave Musaazi kyekibiina ekyavaamu cooperatives kumpi mu East Africa yonna yonna naye nga zatandikira mu Uganda. Kakati oluvannyuma asala amagezi kubanga Obote ono ne Abu Mayanja baabagobera Makerere omulundi gwe gumu. Bino byonna ebigambo binaayisa yabinyumizanga nga mbirikodinga ku buteefu buli obwaffe obwedde obwa kaseti. Naye oluvannyuma nagenda akulaba nga bigenda byesangula nenfuna empapula n'embiwandiika ate n'ezo kaseti kati tezikyakola. Kakati n'asala amagezi olwo GPF nsi y'amaanyi nnyo n'erigundi UNC ebyobufuzi tekyabirinamu maanyi esigadde nnyo mu cooperatives. Adde wamu ne bwe baabagobe Makerere Abu Mayanja amugamba nti njagala ontwala enfuukiriraani Kabaka. Batandika okussaawo gundi fabrication zonna nga bw'olaba bwe bazikola ku Kyagulanyi olwaleero
kyalwanyisa Mengo. Ne bamutwala afukamiridde Kabaka woligwa wendigwa kubanga eno gyowulira KY kibiina kya luvannyuma na nnyo ndowooza mu 6 nga guggwako kubanga Mengo yasooka n'ekola ki ne boycotting okulonda okwaleeta first prime minister wa Uganda gwe bayitanga Ben Kiwanuka ndowooza yaliko emyaka ng'ebiri oluvannyuma nga bavudde Lancaster ne baddamu ne balonda olwo ab'Emmengo abali loyo bataddewo KY yali Kabaka yokka. Kati waliwo omusajja mu Kyoli bamuyitanga Daudi Ochieng. Bino byonna si byange binaayisa yabinyumiza era binyina in record. Binaayisa Kabaka alonda Daudi Ochieng nga ye Secretary General wa KY. Yes. Era amulonda nga yeki representative wa Mityana municipality mu parliament. Balonze Kiwanuka bamusudde Benedicto bayisizaawo Obote kubanga yagatta obululu obubwe n'obw'Emmengo. Jjukira Buganda was a state within a state. Kabaka ndowooza yalina over 30 votes. Kati bwe yagatta enzize ze yafuna mu UPC gye yakola n'agattako n'ezaaki KY n'asinga Kiwanuka n'agenda mu parliament. Kati engibanyejja lost counties ndowooza abasinga baali baziwuliddeko. Olwo bw'atyo ajja atandika okwefuula addidde amasaza Buganda ge yali ekaayanire ne Bunyoro asazeewo nti agazizza e Bunyoro. Tugenda mu 65, 66 ye prime minister addidde Idi Amin amuduumidde atutta amagye e Congo babbye Golodi. Kati bwe babba Golodi ebigambo ne biba bingi. Ba parliamentarian ne bagamba Obote doesn't deserve to be a prime minister because he has violated our constitution. Omusajja oyo gwe bayitanga Daudi Ochieng MP wa Mityana municipality yaleeta motion mu parliament to impeach ani Obote. Kakati motion bweva mu parliament ne bagitwala mu East African Court of Appeal. Wali wabulayo ennaku ngambale motion eyewulirisibwe mu East African Court of Appeal. Daudi Ochieng n'alwala ne bamutwala e Bungereza. That is in 1966 omwezi sikyagujjukira bulungi. Wali wabulayo ennaku mbale ne bamutwala e Bungereza n'afa. Postmortem ne zidda nga zigamba nti ki poison. Naye ng'abantu tebannamala kumanya Obote y'ani. Ebintu ebyo ebyokuwa okutwanga yali abisomeseddwa mu kubeera sipaayi w'Abangereza. Nkugambye yakola obwa sipaayi e Kenya ng'akolera Abangereza. Era e Kenya yaddukayo emisinde nga bamaze omugwamu nnyo. Era singa olaba ne mu Uganda mwalimu binaayisa ngamba mwalimu ekibiina ky'Abajaluwo ebaali kumpi buli mu ofiisi enkulu mu Kampala mwe twafunira independence. Naye olw'okubona Obote yali abimanyi olwafuna independence bonna ba accountant baani ne babagoba ma ofiisi nga naye yeesasuza. Kati omuntu omwe yasigala yali registrar wa Makerere University College of London. By 1970, that is when Makerere became an independent university. Now, all the way back, it was the University College of London. Era Onyango ono, oba wawulirangako registrar gwe bayitanga Onyango e Makerere. Yawaayo nnyo ndowooza up to the late 80s. Kuba nini we yakyusa gavumenti ebyo tebyali bizibu bye.
eyamutunulamu kati Onyango oyo omusajja yali mujaluwo nga muna Kenya era Abangereza nga be bamutadde Makerere kati bwe tufuna Makerere bwefuna independent chata mu 70 Professor Lule yali principal wa Makerere University omanyi Obote kye yakola yadda mu barifugee waliyo omusajja bamuyitanga Kalimuso bwe yali alonze okubeera minisita wa public service n'amutwala n'amufuula vice chancellor wa Makerere University mu 1970 when Makerere becomes an independent university from the University of London. Lule n'amugoba naye jjukira nti waaliwo abaprofesa abalala bangi bannayuganda ba indigenous Uganda naye Obote yali takyesiga ki muntu yenna munnayuganda kati binaayisa ngamba nti Obote era mu bukujjukujju obungi yakola ebibiina bibiri ebyokumukuumira mu buyinza waalingawo kye bayitanga special force unit nga kiriko basipaayi baakyo bamuseveni abo mwe baakoleranga bagiyitanga general service unit ey'abasipaayi ey'aba Museveni nga waliwo obutambi bw'oba owuliriza Museveni ku butambi obwo buviidi akugamba Obote was not part of us kuba yali mu Uganda Army nga bo bali mu spaayi yaki y'Obote kati ebibiina ebyo general force unit ne general service unit byakulirwanga mu cousin brother w'Obote bamuyitangani Akena Adoko walingawo n'akayimba Akena Adoko agambye ekibi nga tuli baana bato eyo emyaka gye7 olwo bamaze okugjako Obote kakati n'agenda n'addira balifugee bonna bino bigambo byabinaayisa olw'okuba yali takyesiga ki bannayuganda n'abassa mu special mu general service unit eyo ey'Abambega mu ba Museveni mu baali kakati binaayisa ngamba nti mu mwaka gw'omukaaga kuba binaayisa yaresigninga from Obote one government in 1967 naye namubuuza nti lwaki waresigninga n'aŋŋamba nti oluvannyuma nakizuula nti bw'osalawo okukkiriza okuweereza omusiru naawe ofuuka musiru kati ekyo bwe yamala okukiddamu ne mubuuza nti naye ki ekyakuwandiikisa Pigeon Constitution eyalimu effujjo bwe lityo era nga bwe walaba ono omwami byakoza kubanga akoppa butambi bwani bw'Obote n'aŋŋamba nti eyo constitution gye nawandiika eya Pigeon Constitution nagiwandiikira ku mudumu gw'omundu era nali ku house arrest naye abantu abasinga tebakimanyi nga mbuulirwa bubuulirwa kola kino era kyova olaba oluvannyuma lwe nafuna oluweerero mu 67 I resigned from Obote's government kati ekigenda mu maaso abantu kye batamanyi Kabaka ali mu house arrest ate nga house arrest ye erimu exile era pulaani eno yali mu 50 ya Tusi dynasty Kabaka alina okufa Tusi dynasty bwebanga yakola ki kutuukiriza 50 ya plan kutuukiriza kukyapulaaningibwa kuba tewali ayinza kujja nga waliwo kabaka kati ate n'ekirala singa bamaliriza kabaka Bobi Wine mu buli ngeri ajja kunoonyezebwa engeri ki gye bamuggyawo nsiiba mbagamba ekigambo ekyo buli Lwakusatu Lwakutaano Lwasande nsiiba mbagamba ekigambo ekyo buli Lwakusatu Lwakutaano Lwasande muwulidde bulungi omwami ono ansinga emyaka Isitula mubagambye nsiiba mbagamba ekigambo ekyo buli Lwakusatu Lwakutaano Lwasande muganya otegeera nkaddemu nkalivansingemu ko just second yemu iyo constitution gye
nawandiike ya Gideon Constitution nagiwandiikira ku mudumu gwa mundu era nali ku house arrest naye abantu abasinga tebakimanyi ngambulirwa bubuulirwa kola kino era kyova olaba oluvannyuma lwe nafuna oluweerero mu 67 I resigned from Obote's government. Kati ekigenda mu maaso abantu kye batamanyi Kabaka ali mu house arrest ate nga house arrest ye erimu exile era pulaani eno yali mu 50 year Tusi dynasty Kabaka alina okufa Tusi dynasty bwebanga yakola ki kutuukiriza 50 year plan kutuukiriza kukyapulaaningibwa kuba tewali ayinza kujja nga waliwo kabaka kati ate n'ekirala singa bamaliriza kabaka Bobi Wine mu buli ngeri ajja kunoonyezebwa engeri ki gye bamugjawo kakati mbuuza Linayisa nti balisi gyabo bogamba Obote beyasa mu state research ye kubanga eyo General Service Unit ey'Abambega Obote bwajjako obuyinza amini bwajjako Obote ye yafuula state research oba okitegeera era kyova olaba ono Museveni talina kirungi kyayogera ku Amini kuba abo bonna abaali mu General Service Unit Amini bwe yajjako gavumenti yali abanoonya nga buli gwakwatako amuggyako nsingo kyova owulira ng'akugamba nti yasula mu Uganda olunaku lumu si lwakuba nti yali tayagala naye teyalina kyakkola baali kuwanted kakati Linayisa agamba balisi gyabo mwe mwali ne Museveni ne mubuuza nti gwe wamanyi otya nti gundi Museveni naye yali refugee nti bwe twali twakagenda mu gavumenti waliwo omuvubuka omu baamuyitangani Chris Lwakasiisi alo nguwulira nga yakola ku fayiro zaani z'Obote era buli mwezi we nalinganga nyeezi eyo nga gwatuma nti genda onnoonyeze fayiro eri genda ondekere fayiro eri naye in 66 ngenda okulaba nga sikyalaba ki Chris Lwakasiisi nga buli bwe ngenda omukulu agamba nti kibuhabulwa akavubuka ne kajja nga kadduka n'akagamba genda mu kifo gundi onoonyeze fayiro bweti ne kagireeta kakati awo Linayisa mbulumu kyava abuuza gundi Obote nga bamaze okulega fayiro tibuhabulwa aleese fayiro n'amubuuza nti where is Chris yoyo Chris ani Lwakasiisi I don't see him anymore. Every time I come, you now send this young man to bring things around. I don't see my friend Chris Lwakasiisi. Where is Chris? Obote n'amugamba nti Chris namusukuma agende mu Russia yeyongera okusoma. Omanyi walingawo Soviet scholarship ezajjanga mu third world. Kakati ono Chris bwagende Russia ono n'ateeka mbooga emirimu gya Chris Lwakasiisi gyonna mu ofiisi ya pulezidenti era bavubuka abato abaatendekebwamu eyo General Service Unit baagendanga eyo mu byalo nga bamaze okugyako Muteesa nga banoonya ebitundu ebirimu dominant support z'Obwakabaka nga bagenda batta abantu naye olw'okuba ebiseera ebyo media yali so low in developing the country abantu abasinga tebaabimanyanga naye baagendanga eyo nga bakuba abantu amasasi nga batema ebitooke by'abantu Simba wakati njagala nsooke mpozinga akantu kano nkuddizeeyo kano tuzanya video zino with the fact kansooke mpozinga akantu ako mukawulidde bulungi Museveni olwamala okutwala full control ey'okuba nti kati atambuza fayiro z'Obote ng'amaze okutwala Chris Lwakasiisi agenda asomera sha Museveni n'ekibinja kye ky'Abanyarwanda baayingira mu bitundu byonna ebyali bidominatingiddwa Abaganda ne batandika obbatta ng'omu ku omu. Abaganda
We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Now if you say, we shall crush. Kati kambadizemu eddoboozi liri ndikwatemu eddakiika just seconds asatu omusajja ono adde omukonfengama ayogera ebigambo bino mbaddize ka video kano tugende mu maaso omanyi mwebuza amagezi tubagayo ebigambo bino mwebuzaabuza nga abantu abafuka wana abatemutegera bintu bino kakwatemu eddakiika seconds. Oh, I don't see my friend Chris wakati. Where is Chris? Obote namugamba nti Chris namusukuma agende mu Russia yeyongera okusoma omanyi walingawo Soviet scholarship ezajjanga mu third world. Kakati ono Chris bwagende Russia ono nateeka involve emirimu gya Chris Lwakasisi gyonna n'ofiisi ya president. Era bavubuka abato abatendekebwa mu General Service Unity bagenda eyo mu byalo nga bamaze okugjako muteesa nga banoonya ebintu ebitundu ebirimu dominant support z'obwakabaka nga bagenda batta abantu naye olw'okuba ebiseera ebyo media yali so low in developing country abantu abasinga tebabimanyanga naye bagendanga eyo nga bakuba abantu amasasi nga batema ebitooke by'abantu ezo zonna ensonga n'ebirala bingi n'okuwa abantu obutwa binayisa byangamba byebyamuvírako okukola ki okulizayininga mu gavumenti y'Obote mu 1967. Kakati pause kambaddiremu kano ka video mutegere te Museveni talina statement gyakola nga tagimanyi kankabaddiremu. We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Now if you say, we shall crush. Katudde wali tufundikira awo. Manyi nkuwa information nenkuwerako bujulizi nenkujjukiza nenkuza maaso osobola okufuna teri agenda bigambako bino ebintu kerwe kabere mu regimu ya miti babibagamba Obote babigamba eyaluta tebagibagamba ne ya Museveni babibagamba ffe tubagamba kubanga tulina access ku social media katugende maaso. Ani bwawamba mu 71 obutwa mu Uganda ne bukola ki ne bukoma obutwa bukomawo nga bamaze okujjako mu 78 baleese Lule bwe batsa kwa Usaresti ne wayitawo wiiki bbiri ne batugamba nti yafudde ataataaka naye binayisa gyagamba nti binayisa agamba nti Lule yaweebwa butwa ng'ebiragiro biva Tanzania ewa Obote ne Nyerere ng'akozesa ba Museveni Muwanga n'Oito Ojooko ne bawaani kuba yali agenyinze popularity y'amaanyi. Kakati olwamala okumukola ki okumuwa obutwa ne bagamba mbu yafa ataataaka ati ne bayita binayisa yali mu Amerika baamukubya essimu ng'olondeddwa ojobeere pulezidenti wa Uganda. Naye n'akola ki n'abissa mu kkubo n'agenda n'ajja n'ekyambuleera kyekyo ekyambuleera kyoba wakiwulirangako ebigaali ekyo. Kumbe tamanyi nti ki naye bamukozesa bukozesa baagala kunoonya kaseera kulaba nti abantu bakkakkanye bakoze eki bakomyewo Obote. Kati emyaka gyali gigenda mu 2 naye ne bamusa ku house arrest. Bwe bamusa ku house arrest nga bwe nakubuulidde emabega nti yali looya mu Amerika ate ng'afuuse mutuuze wa Amerika
ng'alina emikwano nyingi nnyo mu bibiina by'abalooya abakulu ne batuukirira state department ey'Amerika. Ye yajja n'enona binaayisa n'emujja mu house arrest e Uganda era kwe kuwona kwe naye yali wa kufa butwa. Kati oyo musajja Museveni ebyobutwa omanyi waliwo ebintu bye tuwulira abantu nga boogera naye bw'oba tomanyi story okiwulira n'okirekaawo. Oba wali olabye Katambi nga Museveni agamba Obote was a good mentor. Kakati gwe bw'oba tomanyi story okikomyawo naye nga ye kyaba ayogera akola ki? Akimanyi. Akitegeera. Kakati biringa bino Katikkiro oyo byabagamba nti abo abaleekaana ebyakabaka tebalina kyakola, abatamiivu b'okulumbe tebakyusa ki pulaani zaaki zaalumbe. Kanoonya abatamiivu b'okulumbe tebakyusa pulogulaamu za lumbe. Mukama nnyamba mbe nga mwekali muno mu akayivu. Njogera kigambo nga ngatta n'ekigambo. Mulyoke mutegere bulungi nnyo. Mulyoke mutegeera abantu bemudiringa nabo nga mulooza mudiringa abantu mudiringa na mbizzi. Abatamiivu b'okulumba aluwa ye, abatamiivu b'okulumba aluwa. Those are your own one, if I'm not mistaken. Abantu abanumba ku social media, abantu abanumba batono nnyo. Omuntu ayita atya abantu emitwalo 10. N'ogamba nti abanumba bangi. Abatamiivu b'okulumbe tebayimiriza nteekateeka za lumbe. Ate baba batono. Nze abanjogeredde batono nnyo. Era nze simanyi lwaki mubeera liikirira. Era nze kamba buulire. Nze abo sibafiirako ddala. Nze ndi wali mu Butikkiro otulofumbula tutya. Sibafaako n'akatono. Be bantu. Pause. Mu voice note omukulu oli agambye atya Maidi abaga nti enteekateeka akatamiivu tekakyusa ateekateeka ya lumbe. Mubikyulidde bulungi nnyo kuba mbadde nkyakajjukira kano kankabaddize mu kawulire bulungi sigenda kazannya konna. Abantu abanumba ku social media, abantu abanumba batono nnyo. Omuntu ayita atya abantu emitwalo 10. N'ogamba nti abanumba bangi. Abatamiivu b'okulumbe tebayimiriza nteekateeka za lumbe. Ate baba batono. Nze abanjogeredde batono nnyo. Era nze simanyi lwaki mubeera liikirira. Era nze kamba buulire. Nze abo sibafiirako ddala. Katuddeyo wali. Ngenda eno information muri jijjayo mukawa wali bampadde obulamu bwe basiri omuli jijja mugati omusajja yakolanga ebintu nga tukyawakana. Let me see. Yeno yenyini yembaddeko oba kubanda byenge badde esese tuse. Dako tulabe. Okay. Akabadde mu katono wano. Interpretation eri nti mission yabwe bateeko ogituukiriza ey'okuta. Yenda katono. Nnyo mu bibiina by'abalooya abakulu ne batuukirira state department ey'Amerika. Ye yajja n'enona binaayisa n'emujja mu house arrest e Uganda era kwe kuwona kwe naye yali wa kufa butwa. Kati oyo musajja Museveni ebyobutwa omanyi waliwo ebintu bye tuwulira abantu nga boogera naye bw'oba tomanyi story okiwulira n'okirekaawo. Oba wali olabye Katambi nga Museveni agamba Obote was a good mentor. Kakati gwe bw'oba tomanyi story okikomyawo naye nga ye kyaba ayogera akola ki? Akimanyi. Akitegeera. Kakati biringa bino Katikkiro oyo byabagamba nti abo abaleekaana ebyakabaka tebalina kyakola, abatamiivu b'okulumbe tebakyusa ki pulaani zaaki za lumbe. Mission bagimanyi. Interpretation eri nti mission yabwe bateeka ogituukiriza ey'okutta kabaka ne bwe munaaleekaana ne bwe munaakola ki. Naye kati bw'aba ayogedde nga gwe totegeera okirekeraawo. Kati ono omukyala bw'ajja n'akugamba ng'akatandika ennalabye nti
security ya kabaka gyali y'amaanyi nnyo tamala gatuukibwako balina okusaba pulezidenti kati atamanyi hisitole wa Uganda tuyinza kitegeera naye baamuwamba ne bamutwala mu ekizayiro era ne bamusaako ki ate naba katambi ako nako kankakuzannyire kubanga ffe tulina obbawo information buli omu ng'ogiraba akatambi ka Nabbosa Ssebugwawo ng'abyeyogerera kagatte ku okoono omwami tusimbule tugende lindako tugatte koono omwami tusimbule tukole ki tuve wano kuba obudde tulina butono nnyo kaakano wano ekiwandiiko kino ekyafulumiziddwa amaka g'obwa pulezidenti nga kyoleka nga bwe wabaddewo ensisinkano wakati w'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'abamu ku bataka abakulu b'ebika mu Buganda. Ensisinkano eno yabadde mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe ku lw'omukaaga oluwedde era tukitegedde nti minisita omubeezi ow'ebyamawulire ow'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebugwawo ye yakulembeddemu abataka. Netulowooza owekitiibwa pulezidenti nti abataka bano nabo bakulu nnyo abantu bano boolaba ekisooka basaasaanidde Buganda yonna. NTV bwetuukiridde owekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebugwawo ategeezezza nti ensisinkano eno yavudde mu lukiiko lw'abataka olwatuula ku lwokuna lwa wiiki ewedde ne basalawo okugenda okulambula ku Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga lya Namibia gyali mu kujjanjabirwa. Okusinziira ku Nabbosa abataka babadde tebasobola kuggusa nsonga eno olw'embeera enzibu eri ku byokwerinda bya Kabaka mu kiseera kino kwe kusalawo bagende ewa Pulezidenti Museveni ayogereganye ne gavumenti ya Namibia. Okumutuukako kuzibu kaakati ne bateesa ne bagamba tunaakola tutya okusobola okumutuukako kwe kulowooza nti lwaki tetugenda eri pulezidenti waffe ne tumusaba n'ayogera ne pulezidenti munne owa Namibia batukolere ku security abataka bano nga balumwa kubanga Ssaabasajja sirikira muli ebinnyo tuddeyo wali wamma tufundikire olukomera kikitegeeza security mwenyiga yatugamba nti Kabaka yagenda kuwummula omuntu agenze mu luwummula abeerako security ey'amaanyi bwekyo. Ekirala mu constitution ya Uganda tulina constitution egamba nti ebyobwakabaka tebigenda mu byabufuzi. Lwaki Museveni akundira olugundi olukomera ku Kabaka kiki kati ekigendererwa ekiseera kijja kutuuka babagambe nti Kabaka yafa kubanga ye byagenda akola akopperera ebyaliwo agambye nti Kabaka ajja kuddizibwa ku lunaku bwe luti ng'anini bwe yazza taata we okuva e Bulaaya naye bw'ayagala okuzza ati Mutebi ng'afiiridde eyo obutwa bwe baamuwa oba gye nkugamba obigattagatta bulungi nnyo. kakati ekirala nojja n'owulira omuntu n'akugamba nti tewali muntu yenna ateekeddwa kwogera ku bya Kabaka. Kabaka alina baganda be n'abafamire ye. Kabaka abeera Kabaka wa famire ye oba abeera Kabaka w'abantu. Kakati n'ekyo kyemali njagala okugamba Abanyarwanda baatusensera dda naye ng'Obote ye yaleeta Abanyarwanda ng'alowooza nti bajja mulemeseza mu buyinza. Omanyi buli bw'obeera liifigi obeera mugonvu nnyo gy'oli okuweereza. Kati ye ky'ataamanya nti yali aleese eno jjanjawiidi gye tulaba mu Sudaani kati kubanga n'abo abalwana n'Abasudaani nabo Bashiri yabaleetanga machineries mukuumira mu buyinza. Kati balwana ne bannansi batwale ensi ya Sudaani. Ndowooza ekifaananyi okiraba. Abajanjawiidi obawulira mu Sudaani beekobagana n'Abasudaani mu magye ne bajjako mukama waabwe. Kyekiri Uganda yennyini ono balifigi baamuweerezanga naye nga tamanyi nti naye kyayina bakyegwanyisa. Kakati no bwe buzibu bwe tulina e Uganda. Obutwa buzze butta abantu bangi. Mu Desemba 10
2012 ne banda yafa. Parliament nesalawo nti ebimu ku bitundu bwe bitwalibwe South Africa bitoberwe. Kyo kyamuse. Abaali babitwala babakwatira ku airport. N'omusawo ne bamugoba ku mulimu mpaka ng'amaze kwegayirira kwetondera pulezidenti. Kati Minister wa National Guidance, Information and National Guidance. Omusawo ne bamutwala ku TV ne yeetondera omukulembeze dictator ne balyoka bamuza ku busawo e Mulago. Kati ebigambo ebyo byenkubuulidde. Kabaka ye olukwe olw'okumutta lwali mu 50-year plan. Era Kabaka ekimuwangazizaawo emyaka gino ebiri esatu ena ekitono. Lwakuba Bobi Wine yajja n'aleeta amaanyi mu byobufuzi. Ng'ate naye baali tebakoze eki? Tebamusuubidde. Kati balwana n'abantu babiri. Naye Bobi Wine ono singa bamuggyawo essaawa yonna emundu zigenda kutunula wa Bobi Wine. Era Bobi Wine ateekwa okwegendereza nnyo. Gwakwata mu ngalo, gwalya naye, gwaseka naye, gwakola naye aka. Singa teyali Bobi Wine mu myaka gino esatu kubanga yayingira ebyobufuzi. Singa Kabaka yafadda. Ate n'ekirala. Lwakuba abantu abamu tebamanyi bintu. Obutwa bwa bika bingi. Era obutwa butta mu ngeri za njawulo. Waliwo obutwa bwe bakuwa bwe bayita acute nga bwobukuttirawo within a day or less, in hours, ng'oli mufu. Obwo obutwa bwe bwaweebwani ne banda. Kati bano abantu abanaleeta okuwaawala mu ggwanga mu medical terminology amalagala bagawa ebigundi ebikirya mirundi ebiri. Buli ddagala libeera n'ekye bayita self life ne half life. Kati dictator bw'abanga agambye abantu bakuwa obutwa, bakuwa obutwa ng'abaze emyaka emeka gy'ayagala obeeraawo nga kibuzaabuza abantu kigenda mu maaso. Half life kiringa nti obadde n'ennusu emu. Ennusu emu eyo bw'obanga ogikozesa ate regular rate kigitwalira bbanga ki okufuuka sente 5. Sente 5 ago kigatwalira bbanga ki singa obadde esente osigadde ozikozesa ku mutendera gwe gumu okufuuka sente 25. Ye half life. Kati obutwa obwo bubeera mu mubiri nga bugenda butambulira gye bayita half life. Bwe baba tebakuwadde bukirawo. Obutwa bujja abantu enjiri ku mutwe. Obutwa bufuula abantu emitwe ne babanga abalalu. Obutwa waliwo kye bayita katekisiya. Omuntu omulaba asiriira mpola aggwawo. Bwe tunuulira Uganda yenna buli muntu gwe bagamba nti yaweebwa obutwa. Ssejjirinya omulaba bw'afaanana ne Ssejjirinya bwe yali afaanana. Kadaaga omulaba. Ate waliwo obutwa nga baabukuwa nga baabukuweera mu kiriibwa. Bwokya emimwa gino ne gifuuka gya reeti. Nze nakolako mu poison control center ne emergency center. Bino byonna bye njogera mbimanyi kuba mbirabye era nabiraba. Kati buno obutwa obwattaba bumuzaata buli acute bwe bukuttirawo within days and hours bwe bwebaawo bannabanda. Obutwa bwa bika bingi. Kaakati nno byenjagadde ebigambo ebyo obirikodingi bisomerwe bannayuganda babiwulire kubanga abantu abasinga tebamanyi kiki kiri mu Uganda. Ensi yafadda. So birikodingiddwa era ngenda biweereza omukulu gw'oŋŋambye. Naye ebintu ebyo byenkugambye bikulu. Simanyi nti bwe mbikubuulidde obiddeemu amakulu.
era n'obirireetinga nnyo era nkakasa nti omuntu omulala yenna bw'akuwuliriza bijja kukolera ddala sensi okusinziira kwebyo maaso bwe butwanno bwe tulina e Uganda esebo oli gw'owulira akugamba mbogote was a good mentor naye nga tomanyi kikyayogerako olw'okuba tomanyi hisitole kakati ogenda okuwulira nga dictator ali katuuti akugamba nti Amini was not part of us in the government in the 60s naye gwe lwokuba nga tomanyi history tomanyi kikyaba ayogera bo baali mu kibinja kino ekya Akenadoko ekyaliko General Service Unity eyawanga obutwa n'okuba abantu amasasi mu byalo ne Special Force ate Amini ye yali mu Uganda Army naye kati gwe bw'owulira ng'akugamba nti Amini was not part of us kubanga tofunanga muntu akuwa byafaayo tokimanya kikyayogerako mukulu eddakiika ziwonize kale naye okujjako ng'abaloga ali ku musambya waggulu abalingiza nako ogwange ngokoze aneesulire gwa naggamba n'obusibwa eno information tosobola gisanko UBC tosobola gisanko Bukedde tosobola gisanko NBS tosobola gisanko NTV tosobola gisanko wa YouTuber yenna tosobola gisanga ku BBS oba tosobola gisanko CBS osobola gisanga ku social media woka kati tubaga ebigambo bino twesaddaaka bino byetukula binyiiza Museveni kubanga yali yeekweka ekintu kye nga teri akimanyi tubateredde ekintu kino ku mmeeza mutegeere ensi bw'etambula muganye okutegeera bannange waliwo omulenga nti bamala emyezi ng'ebiri nga sijja ku social media ekifaananyi kizinga nti abantu ba Katonda balesa otya nempakuka nenzija kati nga kyembaga ekino ekya Ssaabasajja Kabaka Ssaabalangira yawaayo dde enteekateeka n'omubuuza ate omunyarwanda Ssebajjoko otomuwa otya enteekateeka ezigenda okussako Kabaka owandiikira otya isogiwa bipapula ne mugaana okutegeera omusajja buli kimu kyakola asoma buscripti yobote kubanga naye akimanyi mugwira muganye okutegeera ennyumba zaabwe bazikoona muganye okutegeera bannange musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka Abaganda muzuuke bwe mutazuukuka nze sijja kulumwa nnyo sijja kulumwa nnyo kubanga bw'omanya ovaako ekifu ku maaso obuzibu osigala kuggwe either okwerwanako buteerwanako buli muntu njagala owulirize bwe mutavaayo kwerwanako mujja tegeera eno information ejagisa ku social media platform wokka ate ku baana abastruggle bokka togenda gisanga wa munyampi yenna ku baana abastruggle bokka bagenda kuwa information musabe nnyo Ssaabasajja Kabaka mubanje Ssaabasajja Kabaka njalo ko baza mwenna omulago gwe nakubye nti buli muntu alina information esukka myaka 4 mugite mugirizinge it's time to expose Museveni and his regime era nabagayi buli muntu yenna ngo relative abana abantu abadde bakola mu government previous government ne muzirimu olwaliro we are not going to apologize to you because temumanyi history wabazadde bamwe bajjajja bikolo bakola bana Uganda nkiddamu gwe omuntu ng'oli eyo oli mu diaspora oli Kampala nga twogedde ku muntu nga tomanyi history we yavudde ne java tetugenda kwetondera abazadde bamwe bakojja bamwe basengawo mu bantu bakyamu bakola eggwanga ebikolobero bakyakola eggwanga ebikolobero tetulina gwe tugenda kwetondera buli muntu wanja Ssaabasajja Kabaka ogugwo ogukole ezembate zitambula zibakubira ebigambo ku shusho kugundi ku TV muzimanyi mukyankanya Buganda eyo nanteekateeka ya Museveni kubanga asasanya ssente ate Ssaabasajja Kabaka mu kimpukumpuku bannange nakulaba kakatuna abakyadde munzikirize ngende mpumule nenze kumulaba nsula bubi nsula ngugumuka nitunulire eggwanga eryo nga linnuma nsula bubi ni information na nyingi mutwe wone gye ngana okutalenga kanji sigazi nsula bubi munda bakujjano nga ni nsula bubi mutwe guno gusula gugulungutana nzine family yanvaako Wankubire simu wale ku family meeting ne baga monde kenzi byendiko ndi munsi ndala muri munsi ndala nga nachankala na navaako lwa gwangeru lwa information je nna mutumu
Ng'abantu abakulu bali mu ggwanga tebasobola kujja kwogera bigambo bino ku exposinga Museveni. Nze famire yanvaako era mayina okuva mu mbeera nembaga mundeke siri mu mbeera munveeko. Information nantufu nina nyingi mu mutwe muno. Genda banengamba no. Abantu ambayina okufa. Nagenda okwogera ekigambo ekyo nti abantu ambayina okufa mu Uganda okutereera. Nali nkitegeeza olwa information genda mu mutwe muno. Nego jamula banga ayambadde kanzu, ayambadde suuti, ali ku microphone ayogera kumbe debe. Ate gana amaliba agampime mwanyi. Kubanga afuna omusaala. Nega generation bazituulidde. Nze sikyalina life. Sikyalina feeling. Nibo tubagibira muluza tusaaga. Ndyaloko bazukusa bategedde batambuza information. Mukaba kimusinga okwagala mutegeeza abaana bammwe nti sawa ya lutalo katika tegedde nti eggwanga bali wamba buwambi ate baagala kututta era njala sooka kusembya obubaka buno busindikire abasajja ba Kabaka n'abakazi ba Kabaka abalangira n'ambejja basaba ne banava kuno kwa kufundikira kwa video eno gwe wenna monna Uganda ali mu Uganda boba toli ku kakundi ka Museveni nga toli Munyarwanda Uyo wakabuno. Nkiddamu. Gwe wenna monna Uganda okusingira ddala Abaganda nga toli paati ku famire ya Museveni wulya ebitabo bino. Okubonaabona kw'abanna Uganda kutudde ku ggwe. Okusendebwa kw'ettaka kw'abantu bagoba ku ttaka kutudde ku ggwe. Abalangira n'abambejja bagenda bafukamira Museveni Omunyarwanda mwe mubonyaabonye eggwanga Uganda. Nammwe abagamba nti mugenda kwesiba omwagala obululu. Nga temususse kumanya kinyusiddwa nga gyerivudde na gyeriraga weesimbira bwereere obuyinza balwanirira bulwanirire tebagenda mu kabox bwa Museveni tagenda nko mu kabox gwe wenna agamba nti free Uganda free what nga toyina option kirala kyonna ebyokulonda ago gaba mazina ga kiyita mu lujja sawa yakwenula by all means nkubuulira gwagenda n'osaba Museveni obuyambi ku nsonga z'ettaka weesimira kinnya gwagenda n'osaba Museveni obuyinza weesimira kinnya gw'Omuganda yenna ali mu Ssaabasajja Kabaka olukwe nga tokimanyi nti yabadde custodian wo oli Munyarwanda ajjene plan ye yakutta kusaanya okubanga bakimanyi nkugambye Museveni yakola ka video ga fenga Baganda olu crash ngugabo yafuna obuyinza mu ofisi y'Obote kiyasookera kokola bagendanga ne batta Abaganda buli kitundu kyonna kya Buganda ewali Abaganda kiba kyakola kati mu Luwero kiba kyakola mu Bulemezi kiba kyakola Empigi kiba kyakola Gomba kiba kola Masaka kiba kola Mityana kiba kola Wakiso kiba kola Mukono kiba kola Kayunga kiba kola mu Bende wonna kibali mu kola bali mu kusanya Abaganda ngolabe mbata yene tejesindika ebinyo temujja kutegera nsonga zino omugato kyasobola kufuna mulimu okujja kufuna passport odduke eggwanga lyo babagobye ku mataka kubanga babayira mission yaabwe yensonga lwaki buli Museveni adiployinzewo Banyarwanda banne kubanga akimanyi bwe munaazuukukira yajja kuba maze okuzingako buli kimu muzuukuke ogwange gukoze sibanjibwa musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka kubanga already enteekateeka bazikoze dda zino video mujja zijjayo Mugeto musajja kuna kugundu bayogora lunaku nzo muziri 17 ebiga bino mujja bijjayo nga nenda bugise mufungize video wedde mwe bali kuberako